ngawe nabasaba kulula okuntuukiza obubaka bwange wajja Nona Reiso nsaba buli omu yenna analaba message yange eno agintuusiza eri Balamu Muhoozi ne Jeno Ddamulira nga tonnaba kujja mu inbox yange kunkangakanga mwana gwe sirika abajja kutta ayino nti basobola okunzita ekyo nkimanyi si kya bulijjo era si kipya kubanga kiri nnomo mu Uganda nti bw'oba oyogera ofa ng'omuntu yenna tonnajja ku video yange kuntiisatiisa na kunkangakanga asimanya bagenda kutta before you do that because I know it can happen to me, anything can happen to me ku byenjogera ng'ekintu kyonna tekinnaba kugamba nti nno John tiise nsaba message yange eno entuukire ku basajja abo babiri before you kuntiisatiisa kukola ki just share my message entuukire ku basajja abasajja basatu Jeno Muhoozi Kene Rugaba CDF waffe Balamu Balugahale ne Jeno Ddamulira Balamu Balugahale otaddemu amaanyi mangi nnyo. By the way, I'm going to do this message in two languages, in Lunyankola and in Luganda. Balamu Balugahale otirema maani mingi olikwenda kusomesa abanya-Uganda patriotism and how to love their country, which is good idea. Konkana nyenda kubuza Balamu Balugahale is kidnapping, killing, stealing taxpayers' money. Is those actions shows patriotism? I'm just asking myself. Balamu Balugahale ndiyo nimbuze ebibuzo. Kuhamba, kwita, kutera, kukoma, kwiba sente z'omuwo omushoro ebyo bintu nibyereka kukundi hanga. Balamu Balugahale obubbi bw'ensimbi y'omuyiwu w'omusolo okuwamba abantu okubatokyalinga okubatulugunya okubabuzaawo okubasiba kiraga okwagala eggwanga ebyo bikolwa byakwagala ggwanga. Balamu Balugahale and Muhoozi Kene Rugaba and Jeno Ddamulira nga bwe mwagala okusomesa patriotism, which is good, first do the patriotic things in Uganda. Just behave like patriotisms. Just behave like patriots. Mukitegeera Balamu Balugahale nga temunnabagamba nti mufuba nnyo okusomesa bannayuganda okwagala eggwanga lyabwe musooke mukole ebintu ebyo byennyini mmwe ebibalaga nti mwagala eggwanga lyabwe musooke mukerere bannayuganda ebintu ebyo byennyini ebirina obbaaga z'eggwanga lyabwe naye ebintu bye mukola Balamu Balugahale ne gurupu yo bikyayisiza bannayuganda eggwanga lyabwe. Balamu Balugahale okuwamba bannayuganda n'okubatulugunya n'okubasiba mu makomera n'okubookya n'okubasiyaga n'okukola buli kimu n'okubabba ensimbi zaabwe ez'omuyiwu w'omusolo n'okubamma buli kimu kye balina okufuna nga bannayuganda ebyo ebikolwa mmwe bye mukola bannayuganda bya bwagazi bwa nsi yammwe. Balamu Balugahale and Muhoozi Kene Rugaba and Jeno Ddamulira nitwenda mutaanise NRM government and the country. Balamu Balugahale twagala mwawule NRM government n'eggwanga Uganda kubanga mmwe mulaga nti omuntu yenna atawagira NRM government kitegeeza tayagala ggwanga Uganda. Ekyo mwakisoma wa? NRM government si eggwanga Uganda. Omuntu yenna atawagira NRM government kitegeeza oyo omuntu jutayagala ggwanga lye. Ani yabagamba Balamu Balugahale ani yakusomesa okwagala maamawo? Balamu Balugahale wagenda mu ssomero ki okusomesa okwagala maama wa kuzaala naffe tugendeyo batusomesa okwagala nnyaffe Uganda. Maama yenna bw'abeera atulugunya omwana gw'azadde ng'amukuba amumme emmere omwana amukyawe era batajja kuddamu mmwagala. Ate taba talina mmukuba nti olina kunjagala lwampaka lwakuba nze maamawo. Kaakati Balamu Balugahale ne Muhoozi Kene Rugaba ne Jeno Ddamulira. Jeno Ddamulira nkulabye otuddamu naye eno gy'ojja ng'oddamu abaana abali ku mutimbagano oyinza obutamalaako kubanga oli mu kuyingirira mazina ga nkima ng'ate toyagala mikira kukoonako. Jeno Ddamulira nga bw'ozze mu lutalo lw'ebigambo tetwagala obeeko gw'osiba yadde gw'otulugunya yadde gw'otwala ku sseemwayo okumusalira omusango n'okumuvundiza mu kkomera. Twagala twetwalaganye ku mutimbagano kuno. Balamu Balugahale otaddemu amaanyi era olaga nti abavubuka tebaagala ggwanga lyabwe naye mmwe ebikolwa bye mubakola biraga nti nno mwagala eggwanga lyammwe. Temusobola kugaba kye mutalina. Balamu Balugahale and Muhoozi Kene Rugaba Muhoozi n'okyenga olunyankole tokaabaasa gabe kyotiine. You cannot give what you don't have. You cannot spread patriotism yet you are not a patriotism. Tokabasa kubota kundi hanga lyawe kando kasomesa bantu kundi hanga lyabo. Ekyo warakirebere nkahi. And we want you to differentiate between the NRM government and Uganda.
Mwachetegereza akubimu muntu wena yatakunda NRM government kimanchi manisa kutakunda Uganda. That is your mentality. Niko mukiteka mukakisoma nkahecho kihandikirwe nkayo constitution yihanga Uganda. Balamu Barugahale and your boss Muhoozi Kainerugaba and your General Damulira. You are forcing Ugandans to be patriotic, but are you people patriotic? Why are you killing Ugandans on the street, beating them, torturing them, kidnapping them, abducting them, stealing their money, and you want them to clap for you and dance for you and laugh for you guys? Is that really being fair? General Damuli and Balamu Barugahale with your boss. And now you want to force journalists to learn how to love their country. Balamu Barugahale, is your head really working good? Can you teach someone to love Uganda? We love our country. But what happened? What went wrong with Balamu Barugahale so that the citizens are no longer love their country? Ebintu ebimukola abanyayuganda nibyo batamisiihanga lyabo. That's why we stand here and start talking to you. But instead of working on the issue which are disturbing Ugandans, you are just killing them, beating them, abducting them, and torturing them. Muhoozi Kainerugaba, ebintu byona tibyokukozesa maani. Ebintu byona tibyokurepinga burepinzi ngiwe kyola arebe kyona, you have to grab it. You have to take it by force. Ihangatirira atambule kuko okura noyenda. Abanyamahurre bino bugabe bwabo nk'abanyamahurre kandi omuntu okwasiza ebintu by'abanyamahurre timunyamahurre. Chris Baryomunsi is the Minister of ICT. And Nyombi Tembo is the Executive Director of UCC. Nibo bine kwasaganya ensonga za media houses, not Balamu, a minister w'eminyeto. Eji message yanje nkabire nyende ikali imwe bashija mwe mulekera ogumani mutuforcing a being a patriotism, yet you are not. General Damulira okuwamba Bannayuganda mu drone n'okubabuzaawo n'okubasiba n'okubatochalinga mu same eye ne mubakuba emiggo ne mubocha ne mubasiyaga. Is that being a patriotic? So you want you to do those stupid things to us, and we clap for you, we jump for you, we dance for you, and say oh yeah. And we want you to differentiate between NRM government and the country Uganda. And I'm saying this because I'm being a patriotic here. Because what I'm saying is really, really hurting me as a Ugandan to see this in my country. But your solution is to look for me and kill me and kidnap me and torture me and jail me. That is the solution you have for us. And you want us to clap for you, to dance for you. When you are killing us, when you are abducting us, when you are torturing us, when you are stealing from us, for us we have to just dance for you. That's being loving your country. You are taking our things. We have to dance for you because we love our country. Before you come here to comment, they are going to kidnap you, manya kill you, manya what, share my message to reach to those men. General Damulira, Balamu Barugahale and Muhoozi Kainerugaba. Ebintu tibikwenda kukola bisyo. Tokabasa kwegesa omuntu kunda nyina ningashe. Timukabasa kutwegesa kundi hangalitu nokugamba ebibyonka. It means I'm a patriotic because I love my country. What is going on in Uganda is really not good. Hati mulioni muintimidatinga journalism, mulioni muintimidatinga abanyamahurre, mulioni muintimidatinga buli kimwe so that you can kill us, you can kidnap us without anyone knows. In silent. You want to kill us in silent. So for you killing us is a patriotism, is a patriotic action. Is for us to speak that you guys, why are you killing us? That is not being a patriotic. Is that really fair? No. You are not going to teach us how to love our country. We know how to love our country, but you cannot teach what you don't practice.